Breaking news ava mu ggwanga erya Bungereza ayawukanako ne breaking news yenna gwe tuwulidde weekend olwansonga nti Prime Minister ow'eggwanga erya Bungereza olunaku olwaleero gwe bayita Keir Starmer abadde mu Parliament ya Bungereza n'agamba nti nno Abapalestine balina okubakkiriza okubanga badda mu maka gaabwe, balina obakkiriza okuddamu okuzimba amaka gaabwe, to rebuild. They should allow them to return home and they should allow them to rebuild. N'agamba nti two-state solution yeyokka esobola okumalawo obutakkaanya obuli wakati w'ensi zino. Simanyi oba Trump byabadde ayogera yabadde abiwulira bulungi oba yabirabye ku mawulire akoze ensobi mumpabuleko nange sibitegeera. Kuba kati Bungereza yenfanfe babadde bawe ebyokulwanyisa side eri. Benjamin Netanyahu abadde mulabanga akaseko k'abalogo ke yabadde ataddeko nga bamunyumiza enso. So kiki ekigenda maaso? Kuba Bungereza ne Amerika kiki amubanja ki? Onfuna bulungi bayinza okubanga balina obutakkaanya n'agamba bw'oba tokkanyiza nange wano nange ngenda kunyega waneeno. So eyo yembeera ebadde mu Parliament y'eggwanga lya Bungereza. Ka video kankakuteerako awo naawe okeewulirire weesalirewo biki ofune analysis eyiyo tutegeere zino ensonga kiki ekigenda maaso. Are these two people conflicting? Kiki ekigenda maaso? Anyways, tulina okujjukira nti mu LA omuliro we gwakwata abo abantu tebabagamba nti kabasooke babatwale Cuba then ba rebuilding tebajja kudda. Hurricane we yakuba Florida ne North Carolina tebagamba nti abo abantu bonna tebakkirizibwa kuddayo mu mayumba gaabwe. In fact twalaba Trump ng'ayombagana ne meya wa Los Angeles bus ng'amugamba nti abantu abasobola okuzimba amayumba gaabwe baddeyo bagazimbe. Ka video kakano nga Prime Minister w'Ebungereza agamba in almost in brief mu bufunze ng'agamba okusalawo konna Trump kwe yakoze kasasi. Mr. Speaker, you raised a very important issue. The most important issue on the ceasefire is obviously sustained. We see it through the phases, and that means that the remaining hostages come out and the aid that's desperately needed gets into Gaza at speed and at the volumes that are needed. I have, from the last few weeks, two images fixed in my mind. The first is the image of Emily Damari reunited with her mother, which I found extremely moving. The second was the image of thousands of Palestinians walking, literally walking through the rubble to try to find their homes and their communities in Gaza. They must be allowed home. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution. Patricia.